Buterevu mbabuuzako buli omu of course gy'osinzira okubeera nga togoberera. Once again a very good morning, a very good afternoon, a very good evening. Abaana bakikubirawo Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq. Nyongera okubeera nga tembabuuzako mwena abakikubirawo mu Middle East. Kasubire buli kimu kitambula bulungi nnyo, maridadi sana n'abakikubira mu North America, Canada, wonna nyongera okubeera nga tembabuuzako Europe yonna sako ne Africa. Nyongera okubeera nga tembabuuzako in a very special way. Fahad Prayo joga kutuusako ddala gwe ajo tasobodde kubeera nga otuuka ku video bw'oba ogifunye tereka kigalo likinga sharingirako abala boxako wansi kajja kubeera open naawe always tekigenda kubeera nga osula endowooza okusinzira ensonga nga bw'obeera ogenda kubeera nga oziwulira amawulire njagala kubeera nga teetalikananga SB4 sako ne yali mukyala we Anitaira onono Anitaira olunaku olw'ejjo kyaddaaki yamaze n'akakasa rumors oba eŋŋambo for a very long time nti ababiri bano baayawukana tekina kubeera nga tekitegereka lwaki ababiri bano baayawukana naye ng'okusinziira ku bigambo ebyaliwo emabegaawo abantu batatendeka kubeera nga temunange boogera nga bagamba mbu relationship ya Anitaira mbu mama Fina ayina engeri giramu ati oluvannyuma okubeera nga temunange SB4 yamalanga obudde bungi nnyo ng'ali ne mama Fina so ndowooza mbu kino kyanyiza omukyala Anitaira kubeera nga temunange agamba bw'oba nga teza kubeera nga ompa obudde kabere nga tekulekera mama Fina zitambule ngende olunaku olw'ejjo Anitaira yabadde n'omukolo gw'amaanyi actually okusinziira ku ye yagiyise business shower gwe omulundi gwagwe okusobola okubeera nga tempulira ekigambo kino abadde nga mpulira baby shower sibana biki naye yabadde ku business shower era ng'ono yasobola okubeera nga temunange akola essomero kino ono kyalinga kirooto kye era ng'essomero lino yalitumye Little Tailors Nursery School lisangibwa side awo kira omukolo guno gwadde gw'amaanyi nnyo emikwano gye egy'enjawulo gyesobodde okubeera nga tegijja n'abantu ab'enjawulo abali so close SB4 yasobodde kubeera nga alabikako era ng'ono olwambuuza ekibuuzo lwaki SB4 tasobodde kubeera nga alabikako alina response gyesobodde okubeera nga abaddamu era yamaliriza ng'ekibuuzo akigiza tegenda kubeera nga tebibaterawo musobola okubeera nga nammwe ensonga ezo muzewuliyeko naye nga bannange abafumba ennaku zino nga baawukana kiki ekigenda mu maaso mu relationship so agenda kubeera nga bibaterawo awo wansi awo genda kubeera nga tetuwendowooza gulooza ddala ki ekituufu ekyayawukanya ababiri bano kubanga abantu bano beeyagala bannange so byo ne bigenda mu maaso side zeeyo bwe nabba nkugjeeyo ngenda kubeera nga tekuterawo n'emboozi eno ngenda kusaba giwa obudde giwulirize kubanga ebyokuyiga mu ebiri biyitirivu shekasha musomo wa dduwa enamba zisimu wansi ku bistika ziyitawo munonyako ajja kulombera edduwa tobonabona na bizibu nga sheeka waali buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo maridadi sana katusimbule n'emboozi eno eya Anitaira ne SB4 tenvaamu. Waliwo we nakuba amasimu tebakwata. Thank you. Gwamaanyi. Thank you. Naye ekibuuzo kirini akasente ka kikyala oba Saalongo is sponsor. Akasente kano essoka kya byonna ka Mukama. Akasente kano singa si Katonda singa wano tetuliiwo naye akasente I am proud to say it is my sweat. It is your sweat. Maanyi gange ate nsanyuse nti amaanyi gange ndabyeko kye gakoze n'amaanyi g'aba boss babes negeyongerako n'amaanyi g'abantu omanyi abantu abaweereza sente so maanyi gange mu kutandika naye maanyi gaffe ffenna si sente z'akameeza ze bakulekera Saalongo banaye muteesa kulira obuntu mu matu bakyawulira batuyita munda nedda budget yagifunye obadde ogamba ki madde ngamba si sente z'akameeza ndi bulungi weyagala idea eno omukyala bamwita Nur Boss Babe amanyiddwa nga Nur Nalyombya omukyala ono this beautiful lady here yajja okulaba essomero lino eno n'agamba badde nyina kyendeese naye ajja kubeera nga tekolako tojja kubeera nga tewejjusa katusimbule n'emboozi eno nga baby shower bridal shower ne tuyita abantu bakukwatireko so omukyalo ono Nur Boss Babe yakireeta ekirowoozo ekyo nange n'ekisemba yes
omutwaizo kugamba nti kati business ogitutte kuleve endala okubanga ogitaddemu kati baby shower tusuubira okulaba Nedda business shower. Business shower, yes. bwe tuma mu business shower tudda ku ki? Whatever business shower tuddamu opening, grand opening ya y'essomero lino. Basically tuzze wano eno wamu n'emikwano gyaffe gyonna abatwagala nga Little Tailors Nursery Daycare okulaba nti essomero lino lituukagana n'omutindo gw'omwana wo gwe wandyagadde kugamba engeri y'omwana wo gye wandyagadde asomemu ng'ali mu ssomero eri very very nice kyetuzze okola. So after here tuddamu grand opening. Ate n'abatazze leero oba tusobodde kujja oba tewabitegedde bulungi tekinnaggwa tukyasonda an akasimu ajja kabawa mumukubire tekako mobile money kyonna kyosobola okusonda tekukomye leero twagala kukome ng'essomero lino liwedde ate nga lyegombesa liwedde nga ate lyegombesa kuba alina ekirooto ekyokuraisinga abaana abali confident kubajjukira omwana okuba ne confidence kitandikira mu buto bamuyisa batya baali bamubelivingamu baali bamufaako n'atandika okwekkiririzaamu so nze kyekyo ekirooto kyeyaŋŋamba nendaba nga kyekirooto kyetusobola okwegattako so oba omisinze leero tekinnaggwa Grand opening weri naye weereza any support support eyo tugyetaaga nnyo mu bungi era tugenda kuswaza abantu wanki. Oh, thank you so much, Dora Jimmy. Lwaki nagenda mu byanjigiriza kubanga ndabanga bwe nali nsoma nataataaganyizibwanga nnyo however much nayagalanga nnyo okusoma naye ng'akasente kabula. Oh my God, you make me cry. So nenzijukira ng'obuto bwange nali nga njagala nnyo okusoma so nandyagadde nnyo okulaba ng'abaana abalala oba olyawo abaagala okusoma baba ng'ate ku mulundi guno eno basomera mu kifo ekirungi ng'essente ezisoboka nga buli mwana asobola okusoma ng'ate n'okwagala weekuli nga bafiibwako ne waba omuzadde tamukyalidde ng'amanyi nti Little Tailors afazali enako ekola keeteekateeka. Nagano nakoralero nyimiridde waneno ekira Little Tailors yendeese naye nyina omugenyi mulindwa bannange gwe nninda omugenyi ono yaŋŋambye ajja bannange omugenyi omulungi omugenyi bannange nninza omugenyi omulindwa bannange kino kyekirooto kyange omugenyi ono bulijjo gwe nninda bannange nga yabulayo okuteeka omukono gwe ku Little Tailors Nursery Daycare ewaneno ekira kakati omugenyi bannaye magamaga mulinda yaŋŋambye buno bwe budde bwajjiramu bannaye yaŋŋambye zezino essaawa zenyini kati nsazeewo mulindire waneno ku kkubo naye nga bane leero nnyumye nga we tulinda omugenyi namwambalidde leero nnyumye Brick yabikozeeko bannange Brick yanyambaza Brick thank you so much munnangire simunagamba jane nyaba bannange omugenyi bannange omugenyi atuuse maama nyabo yenkole ntya nabadde ntegese maama omugenyi okwa bannaye ndabira wa taata yegwe kirooto kyange yegwe kirooto kyange ande wowe lindako sagala olinye ku ttaka wowe nabadde nategese dda wano njagala woolinnya ekigere tekirinnya ku ttaka ande Little Tailors ebadde yeetaaga gwe nga gwabulayo ande taata omukulu kankugulire taata linnya ku ndagala taata tosaana kulinnya wansi taata galawo tolinnya wansi bannange taata ngansa nkwate ki nkuyambeko ki ndoza kwata brush oba kwata eno nkwate eno bannange ulululu Ibramisa yefe bannange aba Little Tailors Nursery Daycare tukyazizza omugenyi omulungi omugenyi nerabidde olulagala bannange kasa ntuse tofaayo naye bannange taata ddala yegwe taata yenze ande
Sinate wachikoze otya. Kino wachikoze otya. Kino tata ngane yanziza. Munange tata jangu. Munange tata nayambadde we nawulidde nti ojja. Munange weebale. Amina tofukamya. Sisobola kuvaawo wansi wano. Kino kye kirooto kyange. Tofukamya. Kirooto kyange. Kyekino kubeera na ssomero. Awo lwatuuka oluganda ng'otulabira n'obwokulyabwa wange enjagala olya nga wabawo omuntu nga ajja mu inbox yange ng'ambuulira ebizibu bye biki somehow nga ngamba ono ye asanze ekisa kwekiri. Nemuwuliriza yalina abaana babiri, omwana omu nga mulwadde, alina gye yali abeera. I don't want to go so much into details. Kati tugenda nga tulaba nga omwana bamujjanjaba nga omwana atereera nga tunoonya omulimu nga gubula nga omanya emirimu gya Uganda. Kati nga nteesa n'omudolo nga mugabo tutandika ka business be kati kaleka oyinza okayita akawansi oba kacaafu naye kalimu ssente cause every day abantu bakeetaaga. She accepted. Ndumugamba neffe tugenda okukolerako for 1 year. Tugenda making sure nti omwana alina fees, abaana babiri basoma era bafuna ebyetaago by'essomero nga bagenda. Neyanziza ng'omwaka kati gwe sigaza wano okole. Twapangisa edduuka ennyumba ya mizigo 2 maaso dduuka mabega basuulayo ng'akolera mu maaso nga n'ebya transport kuga twegezako okulaba nga tumuggyako costs zonna. Waki njogedde ebintu bino abantu bagenda kumbuuza naye ndabbabuulira ensonga. Nze nno ndwawo okuleeta ebintu by'abantu bange wano naye olumu abamumuyitiririra. Waliwo oli gwe nabagambye yabba ebyuma by'abandi. Yafuna omusajja n'amubbisa ebyuma by'abandi. Oyo ye ng'omutadde ku bbali kati nnono kamuba. Omulala omwana yafa n'atusigala nga atulabiriza omwana eyafa. Kati ono munnange nga tuva ku mukyala abaana batandika okusoma tubawa ebyetaago. Mukyala nga tandika kukola. Ddala twali tuyisigazzaayo emyezi ekinene nnyo nga actually taamu eno ejja bweggwako. Yes. Abaana ffe twali tukyabawa fees n'ebyetaago kubanga ali mu busobozi kutukkiriza nti ali mu busobozi obubaweerera unless ng'omuntu waffe agenze n'alaba naga business ekyabulaabulamu either tubaggyeko ebyetaago tubaleke ku fees. Kaakati muno tuzungira ku internet kuno ku TikTok kuno negwe omanyi muno teri muntu akukyawanga muntu gwe wali oliisizzaako. Munnaye omukyalo ono tamanyi nange simanyi lakini twirabanga ku maaso naye nga akawunti ye ena akawunti zibasimeti era n'akawunti ku TikTok ge mazima. So omuntu yakoze ebifaananyi omuntu yakoze video nategako ebifaananyi byange n'eby'abantu abalala ayina emboozi gy'abadde akola. Nze okuba mwagirabyeko abamu nga kuliko ebifaananyi by'abantu abawera naye I happen to be among them. Omukyalo kati omuntu n'awandiikako comment walasomeko comment n'ogamba ono nga nvumye nnyo ate namukoze eki bannange nze ali ekiruddu. Kati mu bye yayogedde ng'alinga awakanya n'ekya the charities we do kwe kugikwatako ne ŋŋamba ono actually nadde ndowooza wa luganda lwa mwana oli eyafa omukazi muganda wa mukazi oli omukazi oli eyatusigaza nga tulabira omwana eyafa kwe kugikwatako ne ŋŋamba alabika nno y'ono. Ng'ono mulala so screenshotting ekifaananyi kyempeereza ttiimu yange mbagamba omuntu ono mumulinako mu fayiro zaffe mumumanyi. Omukyava ngamba yiye mami ono y'ow'abaana ababiri gwe wasembayo okumpa mu TikTok oyo ne nga tekisoboka. Yaŋŋamba TikTok yagivaako era akawunti mwe yansindikira yagiggulawo papa siri kumpeereza tagikozesa kwa nange nagikeberanga tagikozesa. Nimugamba netuyamba tutya omuntu ali mu fake account naŋŋamba ngezaako kwekweka baneiba baneme kunsekerera of which nkitegeera ngange saali agadde kusekuswala mu baneiba bange
yayina akaunti ye munnange nga bagamba yoni bifaananyi kino ekifaananyi kyekye yeye okumanya nga omuntu li adde alina obusungu ng'ali pulayinga ne komenti zigenze ku komenti ye nga mbagamba what happened nga bangamba tewali era abaana bagenda kuwumula tugenda kubajjayo ajja kujja wano abakime ffe tubatwala ku ssomero abakyalira naye because ffe tulina ekidduka tugenda tubakimayo najja wano n'abakima oba oluusi ne tubamutwalira konse tekisoboka ng'ayogera bingi ngambagamba temusooka munyega kasita abaana bawummula tumulinde taamu ejja mumugambe tetugenda kusobola kuwa baana fiizi na byetaago tutuukirire kiri kyawandiise mu comment section. You people, you see, nze lwaki sikyaddukirira bantu nga bantaaginze bampise nayiza okugamba mukama this is not my burden okwetikka, this is not my fight to fight, this is not my battle. God, it's you and this person muyambe through another person. I stopped ebintu byokugamba bannange nze ngenda kubuuka emyala n'amayanja ku lw'abantu abatasobola adde okubuuka ka trench okujja ku lulwo okutaasa. And the best they can do is to insult, abuse. Chokanga mu butuufu omubeereddewo 90 because I looked at this lady nengamba naye kakati ono omukyala era nabagambe temunyega tulinde tamu abaana bava ku ssomero nga mubajjeyo mumugambe tetugenda samuwa bintu by'abaana na fees. You don't explain kubanga era naffe si ffe twaba muzaala musi buvunaanyizibwa bwaffe. Kati mbaddeawo ne bankubira anti kakati omukyala agamba asaba kwogera naawe tamanyi buzibu bwavudde bizinesi badde yeetagamu obudde wali omugambye omwaka teguweddeeko biki ne mugamba mumugambe sente zaatuweddeko obusobozi tebukyaliwo n'abalala tugenda baleka baddeyo mu bantu baabwe babalabirire. I felt bad nti kino kigenda lumizaamu obwana obuto obwo naye kasita twamuwa kapito kasita akola ajja kuyiiya mama talemererwa abaana basobola bateeka ne mudde wanaafuna government school around. Kati neebunyiza message y'omukazi ono neŋŋamba tandabangako amazima gaalira nange simulabangako maaso ku maaso twayogera mu TikTok omwo mu account ofala saagala kugendayo ebizibu bibaayo bingi ate ogenda n'ogwa ku muntu omutima ne gukulemerako nkuyamba somehow nembeera convinced and we really helped okuba nga twakuwevingako abaana babiri fees n'ebyetaago that is a lot. Kati ate gwe nodda kuseba ku media nodda ku nze nange nonninyirira naye ddala mu abantu baagala ki kati nange sikyasobola abo bokka abalinsindika nga ndi mu wheelchair kasita abaana bange babanga balyokke n'ababaganda bange abankwatako ebisigadde nedda bantu mwe mulimba nnyo. Okay, wadde bagamba si buli muntu atambula naawe nti abeera mu lugendo naawe akutambulira okumpi abeera mu lugendo lwe lumu naawe buli muntu n'ebigendererwa bye. Okay, you don't like Fifi, you don't love Fifi, I understand, it's natural. Nange nsobola okuba nga nina byesaagala nga tebalina nakyo bankola, but don't come for me, don't come to me when you want help, don't come for me when I have helped, then you're busy insulting me. Banange tuli bantu ak'obuntu naffe kajja n'owekyawa n'ogamba mukama bwe ndi kusanga muggulu tulifaafaagana. For God's sake, abaana babiri okuva ku byetaago by'essomero mpaka ku fees, and you also write a bad comment, and it's not even a bad comment, there's a bad comment and an insult, n'olimba n'owaayira, and you are busy replying buli muntu yabadde akucommentinga kweyo post comment akuwakanyanga obavuma. Kati bw'ongamba mbu emyaka tegunnaba kugwako omwaka nedda mukwano toba n'abaana bo kiba sikyayingira mu bintu by'abantu nti omuleka n'abonaabona n'ebizibu bye nawe n'olinda olulwo mutama aye mubaawo nga muga tuli babi naye kati mwamwagala ki kanzire n'ekiruddu ku waadi nzisaako nnyiiza
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.